kuba era newoba olaba vidiyo eyo sigamba nti oba nali nzijemu nali engoye zange zaali out ng'oli muki nali mu pule bwe babasangira bwe batusangira ne sigamba nti oba nali ndi mu kikolwa mwaliwa twali mu buliri nani ne Sera ne mukwano gwange kale nga muli mu buliri Sera nga ayambadde ati Sera yali yesibye tawulo nga okay kale yali yesibye tawulo just kale kyovola wano singa era singa tebyali musinga omusajja we yatuyingirira wali olaba nga buli omu agenda kuta omubiri gwe era kyovola wanze nga we nali bwe nagweri musajja n'ansala bawunsa n'ansala oluyine ebyensi ne biyimbulako ti omusajja bane twawulira omuntu akonkona nze neŋŋamba osanga bani baneiba ku lugi lwa baneiba nagenda olaba nga guddewo oluggi banange neŋŋamba tetwerabidde okuggalawo kale tetwalina nsonga ali tusibawo kati omusajja yaggulawo buguzi agenda okugula nga muli mutya banange devotion nekanga kati ngenda olaba ate nga ali ku vidiyo azaako zaati okola kine mukazi wange makapulo nagana omukazi wange makapulo nakuwona naye amukasera yakonkonera Sera yali yakuli waggulu nga gwoli mu boxer yali mu olele yali ali mu kunjigiriza Sera yali akujagire gye bayita batya boysima yakugamba eno gye tugenda okukola like yaŋŋamba naye amukasera yakonkonera Sera yali yakuli waggulu nga gwoli mu boxer yali mu olele yali ali mu kunjigiriza Sera yali akujagire gye bayita batya boysima yakugamba eno gye tugenda okukola like yaŋŋamba nakwata essimu ye nenjikasuka gwe omusiguze wakwata essimu y'omusajja yali baali bankubanga bwe bandikoodi gwe omusiguze wakwata essimu y'omusajja siri musiguze anti wesoose n'okakkiriza wa boye badde nnywa so badde si asobola kugenda ng'ali mu luumu yekka nze maaka ŋŋende mu luumu nga Sera mwali essomo naliyize naye walya maaka saalya maaka walya olaba kati nze kangamba ekintu kimu teweegaananga bintu ebyo sisobola kwegaana nti bagamba era weegaana ekibi kikulonda bakasoma ffe abalungi tuwaniriza ku KB Logistics Time Logistics tutambuza emmali y'abantu emmali y'abakasitoma baffe abalungi tugitambuza okuva e China kuva Guangzhou Yiwu Beijing tukola connection kasoma aba ayagala kujja China so mutambuza ne tumutwala ku hotel omutwala mu butale kasito twesiga tusindika ne sente kasoma ffe sente zinzo muggwako nga ali China tusobola okumuyambako mufunira sente naziteeka ku ofisi yaffe wano e Kampala tusangibwa ku French Plaza room FPS 251 Kampala ofisi zaffe weziri room number eri 51 level ya kubiri oba second floor enamba zaffe 0772 44 72 19 ezo namba ze Kampala ku ofisi yaffe osobola okontaktinga enamba zaffe China ng'otuuse China nga weetaaga obuyambi oluusi weetaaga services ez'okukima ku kisaawe okutwala mu katale n'okuyambako okuguliza ebintu osobola otufuna ku namba ye China +861 66 24 766 744 ezi namba zaffe eze China tusangibwa ku Tanchi 1F283 ekyo kizimbe ekiri opposite Tongtong tweyanza nnyo bakasoma baffe tweyanze kale ku Celebrity Track Extra UG ogamba otya kansubiri nti oli bulungi bitambula bitya muna Uganda atulabe essaawa zino wonna wootulabira kyokola kyamaanyi era kyamaanyi ddala olunaku olwali nate era tusinzidde ku Jovia City wano mu kibuga Makindi ekibuga ky'abadigize ekifo kino nakugamba kirungi nnyo bw'oyagala okukyakalamu ekiro n'okubiibyamu n'okuwummuza ku birowoozo ng'oyagala ekifo wogenda okyakalira nga olina parking nnungi okyakala emmotoka yo girabako wali mwana agikubako ku lupiira agyozaako twoza emmotoka paka ku kiro sawa nga 8 nga tuwoza ne bw'ojja ku 8 tuwoza oyagala kulya fast food weeri oyagala kulya kapizza obwokunywa obw'omulembe tulina saluuni ey'abasajja n'abaami byonna ebintu twabireese mu kifo kimu wano ku Jovia City nga bonoowulira nti city nti nga bw'olira nti Jovia City ekibuga ku lwakyo kiri wano wennyini wetusinzidde olunaku olwaleero nkutegeeza nti weeyune ojja abagala okukola birthdays abagala balina obagabaga obutonotono musobola okujja wano ku Jovia City ne mbanga ate mu celebrating n'abagalwa abaabwe kakati olunaku olwaleero ku katebe
ndi ne mwana mulenzi Makapulo the dancer ana Makapulo the dancer lyerinya kati litumutadde kati saawa zino the dancer otaddeko kyaki the dancer anti kati amawulire agaliwo wasangiddwa obiibya oli mazina g'ekisenso sinnabiibya kuti banakwatako ngambibya kiboko y'amasanso ng'ogijjeeyo divorce tereza abantu abakulaba sooka obuuze ku batulaba the dancer erinnya lyange liri Makapulo Fashions Makapulo Fashions aka Mr. Kisenso nedda kuba bamanyi abasinga bamanyi Makapulo Fashions straight Nansana eyo gyenva ogamba otya Makapulo baba njagala mpe ku skiru ezaki kubanze ntya nnyo ate otyaki kukyako wanze n'akatengo divorce kale kwegamba akatengo banina kangi akaki Makapulo oli musajja wa ddala atandise ebintu biteekamu okuyiiya naye obulamu buli butya Makapulo obulamu busi bubi bitambula bitya ebintu bitambula bulungi mpola mpola buli kimu kiri fine nga bwe wabibala si nga nabibala kubanga wesera we nabibala singa munnaye ebimu tebituukawo nga bwe mbiraba Makapulo nga tunagenda wala Makapulo okola mulimu ki omutuufu n'ogutali mutuufu ogenda gutubuulira kuba kati wogamba nti omutuufu kigezo olinayo gutali ki anti wasoboka okubaayo eri nga oli agamba oyo alaka takola kino kitegeera kitegeeza waliyo olya nga omanyi bannayuganda omuntu akuyiyiza omulimu omulala naye nze Makapulo nkola ne Palaso ku management oba oyagala mirimu ng'oyagala muyimbi nga Palaso muli mu team good music kwendi ku team good music era nsobola oli ne bano basajjali bange ba Unix aba Unix promoter bangi tuli awo then official omulimu gwange gwenkola abantu gwe bamanyiddeko ennyo okusinga mulimu gwa ngoye ntunda nina boutique y'engoye Nansana Kikumba ndi wa fashion situnga wabula nsobola okuyiza omuntu ekimunyumira era ninawo ka boutique awo nyamba z'abakazi n'abasajja Nansana awo mastowa opposite Opportunity Bank tuli waliwo ka container kali awo ka green abasinga bamanyiwo kati emirimu gyo gyonna ogikoledde wano mu Uganda bulambo bwonna natulavulingalako nawo bimanyi ebyogendako eri mu Bawalabu eyo ova otya wano ekirowoozo kijjawo ekigenda mu Bawalabu wali mu nsi ki Saudi Arabia eyo wagikubira bbanga kimi ekyeyo mwaka gumu n'emyezi nga 10 tewamala myaka ebiri tejawera baba kati wali wano nogamba otya nendaba nga Uganda tekiganye ate oba okola emyaka ebiri notasevinga yadde $3,000,000 mu Uganda lwaki nali embeerawo mu myaka ebiri kati nobalabalamu bwogenda ku kyeyo ate nga mu myaka ebiri bwogenda ku kyeyo osobola kuba olina miliyoni nga 24 oba 25 buli omu bw'ava wano kyabeera abala kategedde nange nalabiraawo buli ava wano bamugamba nti ojja kuba okolera kakadde agenda n'abalamu omwaka lumu emyezi 12 yazibala nti buli mwezi ozibala shuwa wazifunye edda kuba omanyi eri teri kwonoonako mbw ate omwana alwadde nti buli omu kyava wano era kyemmanyi buli atulaba wano naye akimanyi nti yava eno ng'amanyi nti mu myaka ebiri akumona obukadde 24 oba 2 abakolera kamu ekitundu n'agatagatamu naga nti nvayo n'obukadde 24 meka okitegedde so naye gigenda okuggwako akuba kugamba tulage miliyoni 10 cash ne 10 nga tozirinaawo Mukama bwakuyamba n'omusanvu nga bweguli ogwina kati laba oba ogenze eri yasigala n'agamba oyo musama yakikuba kati gwatunyumiza emboozi y'abagendako nga basuubira akasente kati gwe kyoba olina omumanya nze omuntu bw'ava wano n'agenda mu Bawalabu simusuubiramu ssente era tomunyega era simunyega era mugamba buladi tambuza ekyeyo wekiggwako komawe Uganda tuyiribe kuba nkimanyi kati nze nagenda ku kyeyo mu myaka ebiri nagulako poloti nali nzimbye nako ennyumba era navayo tekoze eki tewedde ekyamakulu kiba kinagikola kugikomerera
ku sente ziwagenda ku sente zinagenda myaka 2 nfune bukadde 24 nkufuneko capital nguleyo ka poloti ekiro kyali kyagulako poloti kati omutima ne gungamba naye lwaki tozimba olode walina ka poloti olode nesikayina nakagula ebulenga nenkazi nenjiwa kamatiyo nenkazi ogula kameka zaali pa miliyoni ebiseera nagula miliyoni bazaali 4 219 abwe watyawo tegeza agende Saudi nga tunagenda mu covid nzinavaayo nga ne covid akyaliwo Saudi kitegeeza bwogenda eri oba ogenze funa ekikale kiringa kyotayina naye muganda wange oyinza n'okunzikira nga biganye oba toli mugumu nga teweerumya era kale kyemmanyirwa ako omwana we Saudi asinga saving osinga owe Dubai ayinza n'okugenda n'amalayo emyaka 5 nga taddanga ku butaka wano naye nga abantu balowooza ali eryaki kuba kumba akasente talina owe Saudi lwaki owe Saudi asaving okusinga anti amasanyo ge Dubai sigamu n'age Saudi balimu bawalabu kale balemeramu kiri eddiini n'okucakala bacakala abawalabu bacakala kiri eri naye kati wane Dubai masanyo mangi abaana baagala nnyo okukumba babeera smart baana banyirira babata abawala bakuba ekikumba kyekyo abe Saudi babeera mu abaayo okusinga abawala beeri kati Saudi wali okola mulimu kiggwe Saudi nagenda nga kirina nga boolaba oyo omuvubuka byakola ebyo kulongoosa bino bigadeni bwe biti bino kwoza motoka z'abagagga omugagga wange ebyo binagenderako nze gwe ng'oli kirina nali kirina otuukayo bitambula byatambula bulungi emboozi nno mpanvu bansiba namwe eyo emboozi ye Saudi kati nga kyekikusibye Saudi nalemagana ne boosi wange 24 hours zenkola yaŋŋamba ogenda kukola lunaku 6 owummulemu olunaku nagenda bankubi omwaka ogwokubiri nino nalikuona kiti nenatera olugimalako kati yandagira oba nasiba nkolako olwo bwakutwala ku bikalina boositula 99 bwakutwala bwozimba bwokoma weno bwovuga emmotoka bwokoma weno kiriininga neŋŋamba naye nafuuka kalogoyi ng'omulimu ogwakutwala nga si gwate gwokola omutuufu wakola multiple jobs ng'ate tebongeramu yadde 10 nenekyanga nabasikira bikolayo leero awo wali owalabako ku Bannayuganda Bannayuganda baalingamu baalimu bangi nga mulimu abaatoloka mu contract nga mulimu fe abakyali mu contract nga batufuga ng'oli atali mu contract agamba mutoloka eyo abasibirayo eyo waliwo abatolosa abaana eri business ey'okutolosa Jobless yanga ali atolosa omanyi abagagawalira mu kutolosa abaana eyo Jobless yangamba yali atolosa abaana nnyo wano tulina abaana babayita bakyeyamaani ddaani bali eyo mu Saudi tebavaayo gwe mulimu bakola mu ssente maama nnyabo bazimbye zikalina wano mu Uganda naye ne bakwata ng'otolosa anti okukwata ng'otolosa deportation kudda wano Uganda bakusibayo emyezi awo era nga bakyakunoonyeza tiketi omanyi munezi ensi era bakusiba era gavumenti yevunaanyizibwa okuwa tiketi okomewo wano bakomyewo ku butaka ewammwe ensi eyeeba ekulemye kati nze bambaaninga tosobola kuddayo Saudi emyaka 5 nga giwiseewo 5 yo kati basigaddeyo emyaka okuva 221 osigaze emyaka ng'ebiri kitegeeza naatera okuwemba njagala osobola kuddayo sisobola lwaki mpozi nga ngenze kukyala sente yekyeyo mundeka imbe mu Uganda obadde ki nade ndabadde likiwa radio n'agamba nti yatuuka ebungereza yatuuka obungereza walungi mutuufu era kati nze kati kankuli ekyekisobola okunsitula kyekye Europe naye mbu ngende nve wano mudungu ndeke Uganda eno ngende wali Dubai nga ne baganda bange mikwano gyange bonna abaliyo balemeddeyo nsigama nti mirembe balaba tebalina kye bakoze gomayo okubeerayo nga tolina kyokoze wano ng'omwana gwe walekawo ate ye alina bizinensi yeekozesaako era okitegeera yevuga okategedde tosobola n'olya nga kakuluma okategedde nti nali eri nga ndaba sente ze nnina tesaana yadde okunguza emmotoka ya miliyoni 3 bwe nakomawo wano nenkola nengula pulimo yange ng'oli wano ku butaka nga ndi wano eri pulimo gye walabanga eyasooka mu kusooka bwe wava eri bwe wali eri bwe nali eri sente zinakolayo nagulako poloti nenzimbako ennyumba etaggwa ey'ebulenga nengulako kyaliko n'ekibanja kimu eyo ebutambala nenkiteekako emmwanyi binakolako
Awo okoze. Okitegeera mu sente yaayo. Saudi abatakusaze. Era byombi lawaka ne mwanyi zatandika ovala guno guli omwaka oguwedde. Era kati guno ngenda kunoga. Ogenda kunoga. Ine mwanyi yange eyo mu kyalo. Oli mu sente. Kati bye binalabako. Kati ate bwe nakoma weno ate obwongo bwali bulongoose. Kibona we nayiya nentekawo ebintu bya airport pick up. Binalimu ne bana abana Moses airport pick up bolaba ku internet yabo. Twe twali kati ngati nine mmotoka ya mukwano gwange gye nali nkola naye kati ne tukola saving nengula nenonyayo obusente nengula nange yange mmotoka ng'oli wano ngandi wano ng'okunganyiza obusente nkunganyiza wano yo kitegedde kati ogende Saudi kyakuyigiriza nti ne Uganda osobola okufuna sente ne Uganda andi kati jukira ati kati bwe natuuka eri nalemera ku internet Facebook lwakuvaawo naye yanyanguyiza emirimu nalioko ngambulonga oyinza okugamba nze bali bapengepenge nali jukira Saudi naliyonze ne Athakaima Nafaba bloga be Saudi Arabia. Athakaima yabere Saudi waliyo. Ibyo bisera we nabererayo ye Saudi. Kati ne omukutu ne gunyambako. Ngenda okudda wane Uganda. Oli celeb superstar. Nteka wane njukira ne interview ezaso kazanyambako gwe wano Uganda. Ngenda okudda wane okuteka yombu nona abantu ku airport. Ku page yange ku Facebook. Facebook ebisayo yalina amaanyi. Muganda wangaliko esize enfuna maka gondo na ko airport. Maka gondo na ko airport. Walayi ngonako olumu so nokola emitwalo nkaaga amagoba. Ye batuganda onawuli ekibozi. Ngagamba simanyi mbu mwe abana sawo mbajjako edankani. You remove the goat. Jamaze ne emyaka ebiri. Balimba kati ate singa babikola ebyo. Mbu wano. Ekibatu. Wano nga mujja. Abantu bajja kulikodinga bajja kasalamu muganda wange. Nze nkugamba kino nze bangamba. Abagamba nadala abasajja mu abakola airport picker. Wo mwana averi nejjakirizi. Nedda muganda by the way abana bave Saudi Arabia yo balaba. Wala noka tugendeko mu kitondo. Divorce. Agala. Omwana akoma okuva Saudi toyina ngejo mubuzabuza genda waabwe. Aba yagala genda kulaba bazadde be nabantu be kati gogenda mu buzaabuzo oti kale singa bali kijja simple abiwulire obiwulire nego manyi Moze airport pick up emyaka gyakoledde airport bitwali nabo betwatandika nabe ekintu singa kyogana singa tatufuna complain izo nazo naye wali olabye ku media nga wali nze nawo just nawuli awulire ngamba kati ogo mulimu nti mwene wali olimba era kati era bwe nalabye bino ebyabaddewo ebiki bino byabaddewo eggulo nenga akyaka omusajja ne ku airport pick up ono byoli mukonyumyako byali mujja mbanyumikirize obuwozi otolo oyinza okuvuga omusabaze atomunyumiza wamma ovuga omusabaze atomunyumiza okomyewe Uganda okomyewe Uganda yeyo kimanyi wadde omisinga ebintu ebimu ogenda sanga bbaawo famire yo mbona yakugamba sha ndesitukira mu masajja kati mbona omwala asoka nakubuuza simanyi makapula oli mufumbo nina omwana kogwe ngomugamba kimu nina mwana ninayo omwana nola ndowooza olebe igalabi oli musiro ate mugambe nina omukazi wakanga sitaliyo olabe bwoyokyeza anonyerezako nga simuyina olabe bwoyokyeza sina byenyokyeza walayi mugamba bugambi nina omwana omwana tagaana wano imbuka kyogamba mbu abantu ne airport bakuba ekibatu nedda bagenda kasalamu abaana awo aba airport pika ojabala bakipalaso bagenda kunkola ki nze mpulinawo nkunyumiza mboozi sibadde sikunyumiza mboozi mboozi gyonyumya erimu obulimba si bulimba baŋŋamba mbu divorce mwenekira avaayo eyo mwana toleka omulimu gw'abasajja guleke abasajja bakola omulimu mulungi naye njagala kuyingira naye ŋŋamba naye bagenda kumpayiriza ate kati teri mulimu gwe batajja kuwayirizaamu mpozi nga toyagala kufuna kubanga kati nange natula wansi nembuuza omuntu eyakatuuka ku kisaawe omukyami otya tosobola anagwe kadamu omumanyi sibawolere sisobola kigezaako nze kati nga mutandike ntya nti madamu nze nga bwomanyi nze makapulo saaba batu saaba batu kumanina saaba batu nali ku kibatu kyani nga nze saaba batu mbadde nteesa oteesa ki ngenda salako kuza transport kale olobona savinga
ate mu abavuka mukolera ku naye boy okimanya abaana bagende Saudi eyo basinga kati ba myaka gitali jaffe bantu bakulu kuba osanga omukazi nga yeekyayi nze nagenda ku alina abaana be bana nesoje nali nkola nengende e Saudi nasanga abannayuganda basinga betuuli abali e Saudi bakazi bakulu oli akuyita nakuyita nerinya divorce omutabani okinya ekye Saudi kati sebo oyo gogenda nagenda e Dammam nengenda e Jeddah wagenda ke Dammam nogenda e Jeddah n'ekibuga Riyadh ayo nagendayo Riyadh nali mbeera mu Riyadh ekibuga ekikulu kya Saudi ne bantwala noono kapeesa we yafiira kunyako ku kayanja natambula watambula story manyi mbozi ndogoze bakuwa abakazi ababeera e Saudi kye beekola anti nali nawe yatudde ne wangamba katukuletedde oyagala kiro mirengo baana bakoleko eri waliyo bakuyita ku kyatinga waliyo abakazi bano abakyatinga bannaabwe nze nakola emboozi ye Saudi kale tuli ne Makapuro omukubi w'ekyeyo the master dancer of Kung Fu and Tai Chi ekisinza okunoonyeseza Makapuro Makapuro nagenza okulaba obutambi ku social media naddala ku TikTok okwo obutambi bw'obuseegu era butambi kasa butambuliramu ekigambo nti babadde mu buliri kaba katambi ako kaba katambi firimu teyinza kuba katambi luba lutambi lwa sinema otegedde nti ku lutambi kasa kituuka mu katambi kabanga kano omusajja abadde afaanana liri puzzle ke abadde akola kate kalala otegedde ke kakatambi kati nalabye obutambi nga bwogera musajja wange era bano bogenda ku TikTok kusakibba wansi nobuwangola video eriko Makapuro era wansi kusakibba bateekawo Makapuro found in lodge dancing with someone's wife kati bwembiraba ndiposha omanya amawulire kati kiki kyogezaako okwogera bwembiraba bwenti neŋŋamba musajja wange namulabirawo nti muno mukwagala akantu kajja mutuusa ewabi ne kati golowooza njagala nnyo abakazi nkyaleeta bye nalabye ng'ogenda kweroopa bibyo nensooka nsiriikirira nenkola kibayita attention to detail otegedde pay attention to detail that is PTD kakati nenkwata essimu yange naye nga musajja wange mba nkyakutta essimu ngendo scrollinga musajja bamuwambi Makapuro bamuwambi bannaawe bamubuzizaawo drone yamuwambye yabadde n'omuka musajja muloogi ensooka nzaawo essimu wansi mba nkyali Makapuro afukamidde ali mu basirikale nze saamwekutteko nsaagize simanyi gundi ga Makapuro ebyaddala watambula n'ekisenso kya Nandujja n'ogenda mu mazina amaganda ekisookera ddala Makapuro waliwo omuwala muyita Sera Sari abeera okwo ku TikTok senga mulamba senga atunda naddagala ly'abasajja liyambako basajja bino bikola biki bino abaagala abatalina maanyi oyo muwala muto naye aleetedde abasajja okwekuba akasabbuuni beekuba akasabbuuni abasajja ku vidiyo ze oyo omwana nakyali wange yaŋŋamba oyo omwana atera okwogera ku busitayiro bw'abagundi TikTok bagiyita batya nagiyiseeku kati bwe nascrollinza okuddayo manyi TikTok ogirawo bibula kati bagiyita batya bannange bali nkyalalaba njakola soko mbuulize naye nga sigimanyi nankubira mukyaza ku YouTube baginenga akasijja kuba ajja lowooza nti nange njagala kola ntya ebya Makapuro omusajja nentegeera nti omukulu nange nenginoonya akawunti nenga omusajja wange kyakayaguza egeisha musajja wange nenga kyakayaguza egeisha
video mbi nnyo. Omwana abeera ku live 24/7 nga alina ka style ke yayogera mba smart spoon feeding namuvaako Etegeeza Devotion obeera ku live z'omwana oyo. kati naye kubira kyali wanaba ogamba ono olifunye erinnya tiye bamuyita ani bwe nali mugamba yanzijjako bujja n'agenda asaaki yeetegedde yambuuza Tomwogera. kati omuwala oyo bwe namulaba ng'ayogera ebigambo ebyo nagenza okulaba nti ate omuwala y'omu bamukute ne makapulo mu loogi yabadde loogi nyumba mwabadde mu nyumba mwabadde mwerigombera so kaakati nenga kankunoonyeko makapulo ebyaddala oyo omwana girlfriend wo mukwano gwange best friend akomawa best friend asobola okubeerawo mu buli mbeera mbeera ng'eryo ate omusajja ali ku kamera ng'awanika emikono n'akasabuni bali bati kati ayagala wulize kyaliwo akasobola yakalaba best friend abeerawo mu buli mbeera ki kati Devotion ngambirako oyo omukyala mpeeko Pepsi Cola ng'alimu ice cubes bakasoma ffe abalungi tuwaniriza ku KB Logistics Time Logistics tutambuza emmali y'abantu emmali y'abakasitoma abaffe abalungi tugitambuza okuva e China kuva Guangzhou Yiwu Beijing tukola connection kasoma aba ayagala kujja China so mutambuza ne tumutwala ku hotel omutwala mu butale kasito twesiga tusindika ne sente kasoma affe sente zinzo mugwako nga ali China tusobola okumuyambako mufunira sente naziteeka ku ofisi yaffe wano e Kampala tusangibwa ku French Plaza room FPS 251 Kampala ye ofisi zaffe weziri room number eri 51 level ya kubiri oba second floor enamba zaffe 0772 44 72 19 ezo namba ze Kampala ku ofisi yaffe osobola okontaktinga enamba zaffe China ng'otuuse China nga weetaaga obuyambi oluusi weetaaga services ez'okukima ku kisaawe okutwala mu katale n'okuyambako okuguliza ebintu osobola otufuna ku namba ye China +861 6624 766 744 ezi namba zaffe ezi China tusangibwa ku Tanchi 1F283 ekyo ekizimbe ekiri opposite Tongtong tweyanza nnyo bakasoma baffe tweyanze Devotion abawala omuwala n'omulenzi nga ba mukwano basukka gwe twali badde ngaffe abasajja tugamba oyo friend wange omusajja kati best friend omuwala ye wanjawulo nga ali ne best friend w'omulenzi kitegeera vidiyo ezo zoyogerako nzimanyi era zantuusizza wala walimu gwe walimu sinate neewakane oledde ng'omusajja yankiika oluyi nawe walulaba bawumusa yankuba oluyi bawusa kyekikukubya gwe ekinkubya ekinkubya oluyi nolowooza ki ebintu bino byalinga bya soko tuwa emboozi yonna kwe weetandikira wali eri mwatandika mutya kutuuka oyingira awe babasanga nalinga bino byogenda okulaba ku mukwano gwo okitegeera nendowooze kale baawe musajja alabika munene nnyo muno mu gundi alina boyfriend by the way oyo Sera Sale alina omusajja we mukambwe naye nga kugenda kulaba ku bestiwo kale nga womayi bino era byogambye ebyokusomesa okitegeera kuba era newoba olaba vidiyo eyo sigamba nti oba nali nzijemu nali engoye zange zaali out ng'oli muki nali mu pule bwe babasangira bwe batusangira naye sigamba nti oba nali ndi mu kikolwa mwaliwa twali mu buliri naani ne Sera ne mukwano gwange kale nga muli mu buliri Sera ng'ayambadde ati Sera yali yeesibye ettawulo nga
Dibosho ogenda kugusala. Nedda si kugusala. Lwaki obuuza nnyo? I'm paying attention to detail. Njagala kumanya. Kale kyonna ekyaliwo. Nedda. Mwali mu buliri. Ne Sera. Nga gwe mukola ki ekituufu? Gwe batusanga wala twatukola ki? Gwe batusangira kuba olw'ensonga walaba baawe kati nze omuntu yakonkona oluggi. Nalowooza oba neiba saabi tetwabifaako ffe twasigala muli mukola byammwe. Kola byaffe nga bw'omanyi nti ye oli olwedde senga ku TikTok. Ne gwe okimanyi. Wali ogenze wa mukwano gwo senga akusomesa eby'abasajja? Nali nga ali mu kuyiga. N'ojjamu essaati. Nenzijjamu essaati. Nga mukwano gwo wanaako ekivala saali nali sijjeemu eno puleya munda. Kisoboka okukola buli kyoyagala nga oli mu puleya. Tosobola. Kumwe ba pro. Divorce ayagala yiiya kibuuze. Nedda ngamba. Akinteekeko. Nedda. Kati olinga ayagala okungamba nti nalya. Anti kati era ansi ogyogedde. Nedda ssebo. Ate si bwe kitibwe kiri. Oyo omuwala wamuli oba tewamuli? Simulyangako oyo mukwano gwange. Mwali mukola na kini mu buliri omusajja wali okakusange naye mu buliri. Anti ekyali bwe kiti. Baawe yantegeerako ko ebiseera ebimu emabega. Ng'alaba kale ndi closed naye. Ndi mukwano gomanyi ndudde naye emyaka tuliwa mu myaka ng'etaano awo. Tuli awo bwe tuti emyaka ginga mukaga etaano. Gye tuludde nga tuli ba mukwano. Kati ng'amubuuliriza nnyo ku nze. Ne maako oyo kiki? Maako oyo mukwano gwange bintu bwe bityo. Weera ndi mukwano gwe. Naye kale nga bw'omanyi nzize ewuwe. Kale twalinako emboozi gye twali tuwakanya. Nga ndi mu buliri naye. Nga ndi awo ku buliri naye. Nga muli mu buliri? Mu buliri kwa twali yesibye ettawero? Oli mu boxer? Tebyali bwe bityo mbwe yali yesibye ettawero. Kati watandika otya? Mwayingira mu nnyumba nga mwena mwambadde engoye. Kati tuwe process ey'okutuuka okukujja ng'oggyemu essaati oggyemu empale osigale mu boxer. Kati emboozi eyabatuusa awo. Buli ali lingi ne lwadde ly'emboozi. Emboozi twali tulina ekintu kye tukaayanako. Lwakuba kati intaneti yo yakijajinze era bayita osobola kugamba muntu kwogera kyayagala. Twali tulina ekintu tukaayanako ne mugamba naye kino kubaganize mumanyi nga senga ku app. Ate alina ebintu byayogera nga abimanyi nnyo. Okitegeera n'akuleetera nawe okugamba nekinjigirizeemu naye nga si action eyaddala. Okitegeera kuba olw'ensonga yanteeka ku buliri. Nangamba twali twakagendawo zaalinga eddakiika 5. Zimala. Zimala kuki? Mwali mwakagendawo abantu ne bajja? Zaalinga eddakiika kuba nali lumu twagiberamu dakika zaalimu 5 awo 7 bwe watyo. Naye nakajjamu naye nga lwende twali tuwakanira ku ssimu nga mugamba kino ate ogamba bwe kiti naye kati kanzijeyo okole ki mundagemu nga bwe kibeera naye nga like si bya ddala kubera yali mu mpale naye nga yeesibye ettawulo kati nga ngamba tali mu kaleega yeesibye ettawulo mu bwe wati akaleega kaalimu ddayo wetegereze vidiyo. Yali yeesibye ettawulo. Just kale kyovola wano singa era singa tebyalimu singa omusajja we yatuyingirira. Wali olaba nga buli omu agenda kuta omubiri gwe. Era kyovola wanze nga we nali bwe nagweri musajja n'ansala bawunsa n'ansala oluyini ebyensi ne biyimbulako. Bakkuba oluyini olunga. Oli otya? Divorce. Oli bulungi. Oyinayo ku Pepsi Cola? Ice cubes. Twali tusiimuddewo. Niwe wali okutufaako. Anti kati twazze wano we tusinziira kati. Tuli ku Jovia City otegedde abaana balina Kenya. Jovia City baba. Agenda kati kumpa kasoda akanyogoga. Kafo kalala aletedde chupa 2. Leeta chupa 2. Omugaga ayogedde. Icinga mwali. Ice tosala space. Gundi space ko bado yogedde Okuba njogedde nti omugaga agenda kugula. Totya nnyo sente ntono nnyo. Soda suwa bei wano 10 yensi. Kakati mweyambula. Tuli ku mboozi, tukyali ku mboozi tutwala ku kyakugisaamu engoye. Bali okuba kusanga omusajja kuba tukoli. Andi bali kati nga boolaba. Omanyi Sera alabika senga ina bintu byakuukamu. By the way oyinza olaba emyaka egyo n'olabanga emyaka gye mito.
nenga byasinga okumanya ku bakyala abakulu bingi ne ku bakyala banne oba bawala banne ebyaddala sera kati twawakanira ku ssimu ne mugamba kino nsobola okukikola bwendi kino nga kiki kyemuwakana ekyo waliwo kale embeera kati kubanze mulimu ebiseera ebisinga byemwebuuza mu buliri okitegeera nagamba nedda maaka lwaki oba tojja kitegeeza nti nze nsobola ogendayo nenzijjamu engoye nansomesa simanyi ku balala naye nze tugende maaso kunze akikola kale yakikola kati twali tukyakola ekintu ekyo kyali ki jasi yalina bintu skills zanjigiriza buno obusale bwatera okwogerwa bwe bityo naye nga si byaddala nga tetuli ku gundi action yaddala kyova nali mu play naye ng'omukwatako n'agira n'akola bwanaga nti nso ogikole kino kye mba njagala okole singa oba n'omuntu wo kuba ye si mukazi wange best friend wange omuntu atankweka mukyala mufumbo simanyi naye kuba bbaawe mulabako yali amundazeeko naye simanyi nti oba bampetaye like we bityo naye nga amuyina era atera obeera naye kati ate awo we twali si waabeera naye awo ani yabeerawo yekka awo atera abeerawo yekka ndowooza n'omusajja era amanyi okubeera we yatusanga kati ebyo nga yali anjigiriza naye nga si bino ebyaction nti kwata pesa kuba nedda tetwali tetuliyeyo walya oba tewalya muwala oyo era kino nja kigamba abantu kyemmanyi naye tasobola kugamba nti twakikola era kyemmanyi newemba sinalabakati oyo kyemmanyi tasirikira kyemmanyi tasirikira byama newonaba omukyaziza tasobola kugamba nti twali twewaddeko oba like emaka yange tofunangako kirowoozo ekirya andi kati jjukira oyo mukwano gwange by the way olaba onobeera ne mukwano gw'omuwala ludde mikwano nga tomutya kwano tugiriira ddala olya mikwano gyo gyonna mukwano kiki kaseera kakukibatu ng'ate nga tuddawo mu kumayibulaza nodda kuseera n'omukuba ekibatu nga mukwano gwo walya seera tewalya tompaayira walayi tompaayira olaba divorce ekyo lino nja kiggamba kati okimanyi ate bw'oba nga weegaananga sex toteekangako kawalaayi anti kati nsobola kyegana kuba sikikolanga okategedde sisobola gaana kintu kyenkoze kati mubi kati bwe mwagenda mu nyumba mwateekako ekinyolo kati baneera ensi eno ngenaakononekera twazzaako buzzalugi kuba twali tumanyi kiri kyetukola sikya like tekirimu kwegatta nti oba omuntu okitegeera n'akiraba atya twalimu ebyo bintu byakuyiga nga bwokuba ye ayigiriza ebyaddala kati nganze ali open gendi nga njigirizaamu awo maka kino mukazi wose omukwata booti osobola okukola okitegeera omuntu gwenyumiza naye amalamu amaanyi tugende mu maaso banna nga ate olinga eyewala emboozi njagala abawala bati naye ate ono asusse naye nze njagala nnyo abawala abatono oyo asusse olwo olubina bwe luti boyi buwoomo agenda galaba amasajja omufumba byayogera tulabako obulabi bannaye obukyalo obutono kati munnange omusajja ajja ate amanya atya simanyi either nga waliwo eyamutemyako oba nga yamuteekamu oba katraka either kwebyo ebibi katraka n'amanya nti bwe bamuyingira wano akaba kavuga asi bwe bamuyingira wano n'ategeera ndowooze we tuli kuba ebyaddala tuba twekubiranga simu okitegeera ndowooze mwezi okukoolo either mulimu byakola ng'amufuna kitegeera kuba yali yamubuulirizaako nnyo kunze kati omusajja bane twawulira omuntu akonkona nze neŋŋamba osanga baneiba ku luggi lwa baneiba nagenda olaba nga guddewo oluggi banange neŋŋamba tetwerabidde okuggalawo kale tetwalina nsonga ali tusibawo kati omusajja yaggulawo buguzi agenda okugulawo nga muli mutya bannange divorce nekanga
kati ngendo olaba ate nga ali ku video azaako zaati okola kine mukazi wange Makapolo nagana da mukazi wange Makapolo nakuwoninga dda nyini mukazi yakusanga ne mukazi we yasanga naye mu nyumba ng'oli mu boxer yogera ng'oli mu boxer already sera yali andiko bwati yali akutuddeko yali andiko waggulu kati we yajja buli omu ne yeekanga ne yeemansula munne abasinga nembozi bagenda ono nno wabirabye byono yanti yamuliko waggulu wama gwe oli embozi yali mukunyumiza babasanga mu nyumba n'omukazi ng'ali mu boxer talina kyambadde kirala ng'omukazi ayeesibye ettabwe obbawo omukazi yabasanga kati ate ono agamba tebalina kye baakola wama sooka onzigulireko wano ne bannange kati divorce nazi tebampadde wosa okikkiriza nti twaliwo ekyabeerawo kati ogenda teekamu abantu endowooza embi waliwo ekyabaawo si wekiri ndowooza olaba katunye kapepsikolade si basponsa baffe bajja kunoonya bawagidde omuyimbi anti fe otabwe nga twakulanze nalabye fe nga twakulanze balina omusaayi naye kati ono aleme kwegaana olaba entu bagayira bentunulayo gwe wetunulire engeri gyotunulamu kale bannaye naye munaaye toddamu kuwaayira ebintu ate awaayiriza ki ebintu by'okuwaayira si birungi nze mbabuulira ogenda n'owaayira omuntu n'omusalako ekigambo ng'ebintu batufe tumanyi birala tomumalaamu wama kwatandikira kwoyo kirungi okunywa ne banno kaakati omusajja bwakusanga yabasanga sera kuli waggulu nga gwoli wansi kuba bwe yaggulawo oluggi buli omu n'abuuka ku munne naye mu kaseera we yakonkonera sera yakuli waggulu nga gwoli mu boxer yali mu yali ali mu kunjigiriza sera yali akujagire gye bayita batya boyisima yakugamba eno gye tugenda okukola like yaŋŋamba oba ngenda kyogera ntya kuba twalidde ekintu kitukayanako ku ssimu ne mugamba naye nabadde nkitulayi nga bw'omanyi ebyaffe abavubuka obeera n'akantu ko n'okigezaako nekikola ki nekigaana n'ogamba naye ate wano best friend wange ye Kafulu kati n'ogendayo era ngendayo ne mugamba kati bawe yakusangira mwali mu kasitayiro ki simanyi naye kale nze lwakuba yakugamba linnya ki kuba abamanya ga style zonna agamanya oyo sera oba ngambe sijja ku by the way simanyi bintu bya style kale nze namukolera sign ne mulaga kyenjagala nagamba alina asookinjigiriza nagamba egyo bayita left side hook oba leg off oba zibiki kati omusajja abasanga awo firimu yatandikira bankuba oluyi buladi katani akuba oluyi bawunsa yaja musajja musajja nno munene mukko munoze muno mu Uganda musajja yajja ne babawunsa bakanyama babiri kati bino okola ne mukazi wange kati bino byengamba tondi coding lwaki ondi coding wagenda olaba nga bazungu basale ku mama nyabo nali nvaye bwenti nkwate essimu ye bwenti edicoding bawunsa yansala oluyisa walayi neziringa bwenti anaye yenye sibitegeera ngamba kyekinkubya kati omusajja wankuba oluyi tubeera waawo ne twesikasika kati ndaba ayagala kukubaani sera namugamba asera muleke kati nalaba seba bagenda mukuba waabwe talina musango ngalinga talina musango kale yadde tuyatusanga nga tuli fenna naye nga tewali kyali kikoleddwa oba tewali kigendero kyana kitwaliko jase okunjigiriza binali nnonyi wali oze mu kiraasi ebanga era ati omusajja wamunyonya nti mbadde nze mu kibiina teyabiwuliriza muganda wange bw'obeera gwe nga gwe musajja tugweteke embigere byoli yakusanga bw'obeera gwe nga ye gwe oyo okola otya ng'osanze Makapolo ali ne mukyalawo ali mu boxer bali mbwegalidde mu nyumba amutuddeko kitegeeza singa amasasi n'ali gafunye wandikubye omusajja oyo singa omusanga ng'ali ne mukazi we kati
ndabye ne social media yawo buli omu ayogera kike naye amazima y'omusajja yankuba bankuba wagenda okudda engulu ng'oliwa nze neginali saamanyayo kuba ebyaddala kati bankuba kati ono bawunsa bantwala bankulula na bukuluzi tugende ne bantwala ne sera namuleka ono bawunsa omu yasigalayo eno ku sera then ono nankwata nantwala n'ateeka mu mmotoka ne banvuga kati nze bwe banvuga saalemerako nyo naye ngenda okulaba ate nga kisuuse ng'ono gayi bakuwamba na buwambi ate gayi agenda ankuba ono bawunsa ne mugamba ate onkuba ate nga wandikodinga ne mugamba nedda era n'okubeerayo ebyo ennaku ezolabye zenduddeyo baadde bakuwambi ezo ennaku zibadde nakwata essimu ye nenjikasuka gwe omusiguze wakwata essimu y'omusajja yali baali bankuba nga bwe bandikodi gwe omusiguze wakwata essimu y'omusajja siri musiguze anti wesoose n'okakkiriza wa boyi badde nnywa badde yakuta soda yagala divorce yagala kusala mugambo nakulabye dda saabasiguze ku kitundu naye gwe okyasobola kukyakutuuseeko okyasobola okwegalira mu nnyumba ne mukamusajja bakabasajja bassa wakirabye nawanise kiki wayize mu kubeera ne mukamusajja either gwe ng'oli eyo ng'olina best friend wo ng'alina omusajja agagamba alina boyfriend either sooka ogende we reporting w'omusajja akumanye ebyaddala kuba ojja ofuna amasasa agatali gago either oba akukube mu advance agenda okutuukako ndo abasanze akuleke nti kati genda we reporting oba akukube nga weeripotinga kuba kati ono omwana bulijjo amugamba oyo best friend wange biki naye nga nange namukubirako essimu nambuuza negwe kiki nga nkubira oli seera omusajja n'ajiwa nambula naye kale nemugamba njaga mubuuzaako kale nga nabimanyi ng'akubuuza ku ssera kitegeera kati kitegeeza olina okweripotinga ewaani wa boyfriend w'omuwala oyo gobanga kati gwefa abavubuka ng'olina mukwano gw'omuwala naye ng'alina boyfriend weeripotinga eyo omuganda nti mukama wange nze maakapulo mukwano gwa ssera girlfriend wo we girlfriend wo nze ndi mukwano gwe nnyo era bw'onsanga naye tewali kyamaanyi oba wanga abadde alina okukuba nga akusanze asooka kukubire wano akuba gambe kati todda bw'abo bwali bakusanze sijja kukuba naye kakukube kati osooka olungulemu mwezi awo naye ng'oli mu kujjanjaba biwundu wamugamba bakuba mu advance kuba kati omusajja yampa walayo nze simanyi kati sisobola kuddamu kubeera awo neneesembereza muwala nangamba nyina boyfriend nensigala ngamba aze sobola okubeerawo nga best friend biki kuba boy nagenza okukulaba ng'oli ku poliisi ofukamidde wansi bakwogeza awo wagenzeyo otya anti kati awo oyo omusajja yanvuga nansuula eyo naye nga kyayagala kati kwa nze omusajja ebyada simumanyi newomuleeta awo saamugamba nti yoyo kuba olw'ensonga iye nga iye yanjako kino ekyokumwetegereza yali ayambadde masiki ye ngataddeko ne keepu kati mukunvuga yantwala naŋŋamba oyo omulenzi bw'asasula ebintu byange byayonoonye nga mumuta ne musooke mubeere naye ennaku nga ziizo kati nze kennyini neno nebyokuvayo nawulabye nga naye kalinga kammirako kuba olw'ensonga naye sisuubira naye kale waliwo gaayo oyo akavubuka bakaita kulidaikoni oba okamanya akagaaza ako kati oyo mu kifo kinabaddemu waliwo eyandaba omuvubuka naye nga biri ku tiktok kuneeno kati gaayi nanoonya enamba kuba enamba yoona omwana kweri ku pejeze nakuba nagamba naye omuvubuka gwe ali ku social media oyo gwe mugamba abuze ennaku ziizo temumulabako alina gye mulabyeko eno kitegeera namukubira nabadde ndi awo
kawungeeza awo ngaazi eggulo nga mugamba era neekaze n'okwekanga naye nga kale bambi Guy yali ayagala nsasula essimu ye ginayonoona akitegeera kuba like ndowooze n'omwana oli omuwala yamukubira n'amugamba ebyaddala omulenzi ogenda kucunya wa bwereere tewali era nga bw'omanyi bino ebyange byenkola ku apu ate noludde n'omusajja abimanyi nti omwana byajjamu ssente olwedde sigamba nti oba kati nalabye abantu bamugamba malaaya ne si malaaya okakasa ebyaddala si malaaya just kino ekintu nga woolaba basenga we baabireeta bo ne babyogera ku intaneti kati yabitandika muto kati wabitandika nga muto agenda asomesa then kati lino eddagala lyagenda kati kigeze goze nga gamba bambisera nze wemba ndi mu buliri siina maanyi gasa biki ebyo nsindika njake jukira yeddagala yatubya kuva bweru okitegeera era sera alinamu ssente ampa yanjo kyayo akuwayo yanjo kyayo sera njo kyayo bambi sera alinamu era nalabyawo abagamba sera njo kyayo sera etundira njo kyayo give me some money because you are rich sera si yala ebyaddala mugagga alinamu ko sente si yala gaalo nga wonadda onolowooza kwa nabalabyawo nga bamujajinga walo bwetunda malaya yetunda lwaki abeera ayogera ebintu bwe bityo okitegeera bambi ye akusomesa bw'oyiga n'obako kyoyagala ng'akukolera ki mbadde njagala sera nina kenjagala nsomesa tugende kyakusimu kirabika gwe nga tewakolera ku ssimu atooza nkyasobola okuddayo bwe ku ssimu nga tewakolerako nti nali mmanyi bijja soboka nze ndi best friend naye kinajjeeyo ne boŋŋamba nti wuuli wali si asobola ng'ali mu luumu yekka nze maaka ŋŋende mu luumu nga sera mwali essomo naliyize naye walya maaka saalya maaka walya olaba kati nze kangamba ekintu kimu teweegaananga bintu ebyo sisobola kwegaana nti bagamba era weweegaana ekibi kikulondoola sisobola kwegaana kati lwaki mba neegaana omuwala omulungi ng'oyo nti saalya babanguyira mwalimu akabeeramu eddakiika meka zaalinga 7 awe wati dakiika 7 ekyakutaasa kukwanguyira nakulabya dde yagala kumpimako kigambo nekigambo kyagala okumpimako agambye atya dakiika 7 mwali mukyatandiikiriza nga wakajjamu essaati n'empale kuba of course naye yali tekisoboka nga wakajjamu bujja nga bakusanga kutudde waggulu kati gwe ekintu kyeyali yanjigiriza kyogamba naye nabeera mu ngoye zonna aso kikulaga ng'oli mu ngoye nedda baaba nze ndi mukwano gwe tantya okimanyi n'okusubbala naye sisubbaladde divorce ebyaddala by the way olaba divorce ayigenda kuteeka wulira eno emboozi divorce nga badde aso agibawenga bweri ate ngenda gibakolera tutemamu ate ngenda kuddamu kiriwo ekiti ne bw'otunulira vidiyo eyo omuntu nno mukwano gwe aba mukwano go nno nze mbabuulira omuntu ng'amufuula best friend owa wano mwagala best friend omuyiseemu eggaali omuntu agenda kubeerera mu mbeera ey'ebizibu akubeerera mu bulamu bwo omuyiseemu eggaali okitegeera okitegeera divorce kati nze n'empale yange yalinga bwe naali waliwo eyaŋŋambye awo waliwo eyaŋŋambye mu komenti naye kiwooma yakubuuza ati kiwooma n'omuddamu nti muganda wange masavu gawooma gowulira nagambye kale singa nali nalya wulira kale singa nali nalya mwatwalira buli awo agendeyo kuba kati kyolina omumanya abaagala okulya bangi kyogamba wafunye ku basajja bagamba nti kiwala kinteerewo divorce nkulaga wano message za TikTok zennina waliwo yambuuzizza naye yeetunda sente mmeka entuufu aweza miliyoni 3 n'abasajja bagala 3 seera ali katale nga nyanya nvundu kati olaba nze gwe bakutte naye gwe bakutte naye anti ze olwedde baba bankutte naye kuba olw'ensonga bansanze naye gwe bakutte naye olwedde buno inbox yange erimu abawala
bakunoonya alla bamanyi obasera yanjigiriza ki waje yakakwayo kodyo nga bomeka sera kabadde kano kakubiri kali akasooka yakakusomesa ku simu ba ku mwalimu byali bya ku simu nenga mbadde ntero kano wakakimye ku awe kwawe niwe musajja ovumu obujja okuyingira ennyumba gy'otasasula oli mukwano gwange kakyogamba gwe wa mukwano gwo tokyalayo kyogamba divorce tosaa kyala wa mukwano gwo muwa simala gakyala inze tubuuza bana abantu oli ku media tosaa kukyala wa mukwano gwo muwala bakyalayo ne basula nze sefuga kati kuba olw'ensonga ekyo kintu kya butono walina okwefuga ntya divorce omwana ne waba mukwano gwo kano mukasale namu omwana waba mukwano gwo mwabavubuka tosuubira nti omuwala osobola omukozesa ensobi ng'omuwala yasalawo okubeera nga mukwano gwo ate bw'aba ayagala kuginkozesa nga yagala gikozesa anti g'ojja kukola ensobi ate nga naye wagala ogikozesa njagala aginkozesa ojja kukola ensobi zo zonna ziggweyo ogende oti obeera oti weerege okole byonna agambe makapulo ndi mukwano gwo ntuga okategedde nkutuga omuwala kati abawala basalawo n'agamba ono mukwano gwange lwaki ontuusa ku mbeera eyo togenda kumpa anti oba tokkiriza kubeera mukwano gwe mugamba amazima ebyadda nsijja bigumiikiriza bikola munabawala mwebali bangi nga bw'obeera mu mukwano gw'omulenzi akutwala nga mukwano gw'omulenzi amasanze tomanyi gye gava anti waliwo high voltage ng'oli museegu buseegu kuvuddeko high voltage oba okyaŋŋamba ng'oli mu kunnyumiza kyekiriwo ogamba otya n'oleega sina budde fe amanyi gaffe tutambula nago bwotyo bw'oli tetuli bwakujampinga bwotyo bw'oli ebyo wagenze waseera simanya kuwa akaddagala ojampinga tekabadde kadagala fe tetuli bwakujampinga akantu kabadde kuyigga batuyita push to start kinabadde sitamanyi ndwakwandika lero ffe tuli kigalo kimu bweki ng'ekoleera okubirawo divorce oludde mu push to start si bwenzi era nze seera abeerawa sera asijja kwogera kifo kye mwabeera ndeka jasi mulabe ku tiktok omalono asinga beera kale mbitundu ki maki ndi munabeeramu abeerawo mwana weeyo Ntebe Road Gayaza mwana wa muluku oyima road oko Nansana oyima road Nansana gye babasanze na Luvule yeba oyima road either kati gwe oyima road muwanvu either so kulonda ko ekitundu kwabeera Mastowa simanyi bulunzi abeera Mastowa Yesu amala andi Yesu amala ali ku oyima road Kasubi aliko oyima road Namungona aliko oyima road Nansana aliko oyima road na Luvule aliko oyima kati gomanyi kati soka itunula mu kamera wetonde nanyi mukazi oyo namwetonde sida mukwesembereza mukazi wo mwetondere owekitiibwa omukulu sikumanyi tunula bulungi mu kamera sebo tewebuzaabuza sikumanyi linnya baga wegera owekitiibwa teyongerako mukulu kale owekitiibwa sikumanyi linnya bulungi bawa mukwano gwange best friend wange Sera mwemba nakunyiizizza nsabye onsonyiwe kase kirungi ebisinga nabikavalinze togenda eyo nakamugambe wayinza okusigalamu kali n'agamba wakavalinze biki nga binayonoonye nabisasudde nze kyenjagala kiri kimu sebo nsaba kwetondera sidamu kwesembereza mukazi wo omusimu yadde mu buliri yadde ku kkubo n'okumwebuuzaabuuzaako ate mba ninga ategeeza nti nina ekigendererwa kati gwe muga kale siddamu kwesembereza mukazi wo sinza kuddamu kwesembereza mukyala yogera wali mu kamera nti sebo mukama wange si mukama wange nina omulimu kale mugambe sebo wekitiibwa namujja kyogedde dda anti mugambe nagambye owekitiibwa siddamu kwesembereza mukyala wo yadde omukusemberera kwa inchi 2
nsobola musanga wabweru kati kyoka musanga n'okujovia city n'eŋŋaano okubuuza ku sseera bwe bakyakuyiwa nnyo amannyo mpozi ewaka wakakyalira bawala ewaabwe nga bameka bangi ne bakugjamu abamu omu yanzijamukko ate abalala tuli ba mikwano omu yanzijjamu era twalina ekigendererwa ekyo kyakwejjamu naye abalala basinga mikwano gyange ng'era ono naye neetonze by the way neetonze nze omuntu omu nze buli mukwano gwange omuwala ng'olina bbaawo ŋŋamba amazima saagala kunjiwa bannange musajja katanjiwa obwongo mu byokusaaga boli nolaba abazungu bali ku Jovia City batudde kyemmanyi banywa chai waliwo abantu eŋŋombo gye banyumirwa eŋŋombo wagitegedde egyo mbu gye nakola imbu bino tusobola obbimala ensogi wase gwe omusajja yansala oluyi yakukiriza kwogera ngombo yasobola obbimala yagamba tusobola kati nengwa ninenge gye nakaabamu ojuga yasi tukwago yagamba wuwi eyo nali nfudde makapulo siibula abantu otera obeera n'ebivulo omwaka guno naye akavulu omwaka guno by the way ebyo ebintu byagwawo ku birthday yange birthday yaddi yali 25 Feb ku Lwokubiri bakusabula ku bansabula ku lwa Monday ngera birthday yange kitegeeza birthday eyitawo nga siriiwo olweggulo ne luyitawo nga siriiwo leero lwakuna kati keeki zange abaana baali baziguze enansana baazirya baazisala nga tebandaba essimu teziriiko kati kitegeeza nyinza okucelebrate ngenda kukolayo akapate nze omanyi munnaaye nyina abawagizi bange abampagira era n'abantu bange abambeererawo by the way bali redde baŋŋambye tubuulire ekifo bwekuba kuyingira nga kwa ssente nga bujo tubibeera ng'otegeseemu n'abayimbi tujje tusasule tukuwagire munnange kuba kati nga bagenda kwebaza oli muloosi wakozemu kuloosa awo asi kunneebaza by the way abantu banjagala nze nyina devotion nyina abantu abanjagala nze nalabye ku internet okwo kuliko abanjagala kuliko abatanjagala ate abanjagala be bangi ate abanjagala mulimu n'abagagga kati okimanyi Gladiator yankubidde essimu ono wasiifuke ne siifuke yennyini kuba nze ndi ku management ya ku katimba wano ku TikTok nze Gladiator mulabireeyo wala ndaba munyumiza nti Gladiator bagabayo kasente nze siifuke nga tampayadde n'2,000 naye nga ku nyimba ze nina radio yange ya Rock FM eza nyimba za Gladiator akimusabe bweba nga balina gundi app ya Song Boost balaba nga Rock FM ezanya ki muziki waabwe nze njagala bampeyo ku ssente kimusabe siifuke mpa ku ssente ajja kuwa wallahi siifuke kati nze kankubuulire kwanza Gladiator alina kayimba kayimba ne palaso kali Anaconda amasanyalaze yakayimba ne Grenade mwali mu palaso sikeeko alina Anaconda keyayimba ne palaso amasanyalaze keyayimba ne Grenade then naye n'ayimba akakenze Gladiator lulwe then alina n'olupya baluyita obuwoomi ze nnyimba ze ziringa nnya zimanyikiddwa kati wamma amasanyalaze yakayimba ne Grenade wamashitegeera kati ate bulijjo nze Grenade mpulira ayimbanga palaso muno ndayira kati so kyekyo tuli masanyalaze lwa Gladiator na Grenade ku YouTube akwesa Gladiator the Emperor yoyo alina n'akayimba keyakola ne Rain ne Rain ondebeza kali ondebeza alina n'akalala ne Kamiri sebo oyo ne Chameleon so kitegeeza Gladiator sebe ndongo agivuze speed mwali yafunye n'abawagizi ne siifuke mpaayo siifuke ajja kuwa kati nkulaze tisifuke ye bw'anaalaba eno video nange ngenda kasalamu siifuke namba yange eri wansi awo siifuke namba ya devotion eri awo kasalemu okamuwe omugambe kati omanyi omusajja akwasaganya siifuke bamuyita Dero promotion
Dero oba omumanyi oyo gayo omunene Dero promotion oyo abeera kati yakwasaganya ebintu byawo wansi ono maaka ono gundi Dero lwakitante era Dero omusajja munoonyeeka abagala abanoonya ate oludde olimba alukuba azikuba bakebere ku Rock FM songo boost yawe bagira nyimba zone za gladiators zina ku Rock FM kati aba bantu mbayina sebo bangambye oba oyagala ki nti kino kuba manyi munnaye ennaku zino emotoka yange yayonoonekamu nafunamu obuzibu emotoka nenvaako mu mikono kati so ndi munteekateeka yakwagala kuzza mwagulire yenkadde yo nali nguze enkaddemuko ebiseera wakagiteekamu zinga zewagigula zewakateekamu zazisinga zewanagigula kale yadde ebizibu byagigwako weyagendera okuvaawo uve ku motoka enkadde neŋŋamba weewaawo naye kale kati kanoonyeeyo obusente so gladiator y'omu kuba ŋŋambye bw'oba olina kyotegeka ŋŋamba Miki simu zitufa ne yaŋŋambye oba olina kyotegeka ŋŋamba waliyo omusajja oyo chairman w'ennansana amuyita Engineer Douglas ayinamu ku ssente atuyamba ffe ng'abaana b'ennansana aba wansi yaŋŋambye oba olina kyotegeka ŋŋamba ŋŋenda kujja nsupporting ate omugagga Sabulembo by the way yaŋŋambye n'okuŋŋamba oyo kiba kya mmotoka tulina gamba palaso yaŋŋambye ye yaŋŋambye ddala gamba Uncle P wa mukwano gwange sajja ngayita omugagga Sabulembo kwasagale tukole ekintu omumanyi wali omulide bamuyita Sabulembo ali ennansana Sabulembo musajja akola munakatemba avuga boda naye yayita omugagga Sabulembo ayinamu ku ssente singa mumanyi yakuba omunzi wa boda bamba manyi ssebo bongera okutegeeza tukutegeeza nti gwe tulabe essaawa zino twakuleetedde gye bayitse KB Timely Logistics kati wano tugenda kubanga tukuyambako gwe Munnayuganda ayagala shipping ebintu okuva mu nsi eza China kuva mu nsi zonna okwetoolera ddala China abasuubuzi mbadde mubonaabona okushipinga ng'oguza ebintu otuuse mu China tomanyi maduuka agatunda ebintu byagala okusuubula otuuse ku airport tomanyi hotel mwogenda sula banaffe aba KB Timely Logistics webali enamba y'essimu eri mu kabokisi awo nsaba ozeekwate kuliko enamba ya China ya office ye China ojja kwogera n'omusajja mukulu muyita John abeera mu China enamba gyolako ya China wansi awo then bw'oba ovuddeko enamba kuliko enamba ya Kagame ali ku office ez'e Kampala bakwasaganya nsonga za kusindika ssente forex kumanya miwendo n'okukyusa ssente baliwo ku French Plaza awo waggulu awo bali era enamba za Kagame weeziri awo otuuse mu China ssente tezikumala oyagala shoppinga bintu basooka okuteerako ssente then nobasasula ng'otuuse e Uganda babayise banaffe aba KB Timely Logistics beekwate ebintu bye bituuke bulungi ate bituukira mu budde tujja byaffe byakutika ku nnyonyi tugamba nti mu nnaku 7 ne mu nnaku 3 oba ofuna ebintu byokuva e China nga byakutuuseko dda wano e Kampala so beekwate banaffe aba KB Timely Logistics bakuleetere emaaliyo okuva e China naye kutegeeza banaffe aba Nefin Constructions bakutegeeza nti gwe Munnayuganda yagala kuzimba ennyumba plan ogina naye teugitegeera gye bakubira osobola okujja ne tukutereerezaamu oba wazimba ennyumba erina wetutuse ku wall plate tomanyi kyogenda gikola waggulu awo okugidesigninga okola finishing okuteera mutulina enzigi ez'omulembe oyagala okuteeka oluggi mu nnyumba naye abagenyi be bajja nebagamba musajja kasajja katadde ssente mu nnyumba enzigi weeziri tukutegeeza amafumbiro oyagala kuteeka effumbiro lyo mu nnyumba gwe Maaka Pulo ozimbye ennyumba wagizimba wakabulengwa eri bulenga naye kati ebyange sibya kati si yakati kuba nawaawo na nassale sukulu balimu bateekamu naye bw'oba otandise ozimba banaffe aba Nefin Constructions the world of kitchen bakutegeeza nti okuzimbira effumbiro mu nnyumba balitereeza bakuteeramu oyagala microwave oyagala fridge weetuula oyagala kitchen cabinets oyagala buli kimu nga kiri kiteeketeeke bulungi byonna babikolako bulungi nnyo Nefin World of doors baina Nefin World of doors enzigi ez'omulembe oluggi lunene bwe luti nga lulina kugamba kati divorce kitegeeza ebintu byonna olina webiri byonna gwagala otandika ozimba material tomanyi ogenda mujja byonna babiina gwegamba bugani njagala musenyu gwa nnyanja njagala magulu 10 egenda wanti ejja Makindi kulira na Jovia City nga babituusaawo oh my god so be banaffe aba Nefin Constructions hotel
818 obwo Bulango mpisawo bakama bange Ngisawo tata Hotel 818 ate singa wagenze Hotel 18 usinga wagenze Hotel 818 nga ku wandibadde tebatojja utogwambizi bye waguddemu anti omwezi guno tulina offer mitwalo 10 osogenda ne webaka ngosuza abantu ali executive abantu atekete ko bulungi abalina jacuzzi obuliri banaina obuliri buli wasulayo ko bakuwayo ka offer omanyi nzenga brand ambassador oba brand ambassador offer tubwagala na festival so kati osogenda bali seguku ngo wakava ku roofing za mukono guno oyambuka kasozi obera obalengera wansi ene kibuga kino ngozi wanyirira olunyiri nja kutwalayo ko kati kankuzigirire ngendeyo nani sera mutwale tebajja kumanya woli atenga netonze mu kamera anti era tebajja kumanya woli kanti lulimu abadde mu mizigo ndeka hotelo y'abana sijeta mu bitu byo kutwala abawala mu mizigo ate ze yatutte ba funa Airbnb ku Hotel 818 enyumba nteketeke ngabo kyoyagala kyonna kyolaba mu nyumba kyonna mu ekiri oshegedde so kati gwegenda DSTV jeri eyo kati ndo DSTV jeri eyo oze bakwasa remote go ekyusiza byoyagala ate TV aganene ompira ogulaba ko bwo kati era kasampulide emitwalo 10 TV nga zino zera wabu cha 10 chokesa wazino genda wesa wazino booking nga buchali enamba z'essimu ziri wansawo bengo bafuna bulungi nnyo kambagalize ndozo nako lungi twadde wano ku Jovia City nako isawo mbadde ntumira abantu banga tumira kuba mbadde njagala nga wenkugambye nti show gyentegeka erimu abagagga abaagala okunsupport nange ba supporting nyina abagagga bange kugambye Gladiator yangambye management bangambye maka ebintu biwayisemu bingi nate n'obulumi bwolimu bungi nga kike wayisemu muganda wange embera gye tulimu mbi Brad tulina ebizibu bingi wati wano mu industry kati wembanga obudde buno nkola airport pick up banetaaga mwaka motoka ekitegeera nga nvudde ku bino nti kyali wange nyamba eno fune mugaga koya akamotoka fune mugaga koya akamotoka ina kutwala kusula motors emakinde wano bakutegeeza emotoka weziye ez'omulembe ne kati Gladiator kamalabi kwasaganye anti Gladiator kenda kuwayo ku sente ezitandikirwa Anko Palaso wali tugenda gamba ati Anko P tulina shonga 17 May 17 May Lugogo yesho kaje tusigaza baida sanyu concert okitegedde tulina show ya Anko Palaso kati Anko Palaso ngata nagenda mu show aina kuba by the way bambi omusajja oyo mwebazaamu ebyensuso nze buli show gyenko lobanga birthday yange yansalira cake bambi yansalira cake bayita omuyimbi akubeera bambi anja kale namufuna yanfuna era nebwe ndikola show kingeri mu birthday yange yajja nasala cake yangambe kyo yakimpeerawe ate tanzijako mafuta tanzijako yadde nti sasula zataje ne motoka nga mukaaga bwe bayita Uncle P oyo Uncle P oba andiwa yangamba kaseba nga kulimo sala cake kati kitegeeza cake yange najimisinze mu date yange either show ngendo teka nja salira mu cake yange so Uncle P aja ngenda kuogereza tuli mu jogerezegana naye era nja bateka ambererewo na engineer Douglas mugambye nyina oba masaba ndisani buli kali abantu bangi bangambye Jekaso wechikubo no Jekaso mumanyi Jekaso mutumireko akwagala nnyo Jekaso ogamba otya muganda wange Jekaso mutumireko yo president wa fenne ya mubana b'enasa na gazi Jekaso wakimanya konti yawera abayimbi beno okuddayo eri okolera efujjo tebakyagenda Allah n'okolera efujjo enasana tosala lubiji era yangambye maka tutegeke show bamiki bonna bangambye tegekayo tuje tomudi by the way nano muyimbi wangu omupya bamuyita Uncle Chumi gokutegoba yangambye tegeka abantu wotegeka tujje tukole bamuyita Chumi da most uncle okategedde eno ekateno show banyi tegeko twa njagala kuzaawo motoka kuba bannaye mujje tugulire makapule motoka concert motoka enfukidde motoka sibula abantu makapulo abantu bange mbasibudde naye nga kantumireko mimi 256 omuyimbi wa form pya wa TCM TCM promotions bali awo manga awo enansa nawo nabwe rubala mpya bajita Katero Band Restaurant bayino omuyimbi bamuyita mimi 256 ayino oluyimba olupya ne Biniganta era mu lunonyeko bambye tumwagala nnyo omwana oyo kuba ino
yeeyisa bulungi erife era abaana b'ennansana mwenna mbatumidde divorce abaana b'ennansana olwawo okujja obbakyalira bakwerabira ngenda kujja ennansana nze omanyi ennansana yenfudde kyendi nze ebiseera ebisinga nkoma wa pasita bugembe wakati tokoma wa pasita bugembe bw'ojja wa pasita bugembe ngamba maka mpisako mu geto z'ennansana abaana abo mbalabe tebeetaaga ssente kasita oba ne makapulo noba ne jekasi w'ekikubo nojja tuba kuyisaamu noba bongabongabongako ne bakumanya divorce waffe kitegeera so baana bannansana gaza jekasi atutwala kyeyamaani waffe ow'ennansana inginiya Douglas Lwanga tukulize yangambye emmotoka nno ngenda bikolako afu oyo inginiya Douglas era mubeereko inginiya Douglas musajja ali awo ate ngumpulira ogatako Lwanga kinsimatuse ye inginiya Douglas si Lwanga inginiya Douglas yangambye emmotoka otumidde bangi siibula gwe naawe va wano nze nsiibudde abantu mwera baffe tubatadde